Fem Love era ng'okola kyamaanyi okubanga osubscribinga ate nolikinga nokommentinga sharinga osobola okuba ng'ogoberera puroguramu yaffe nga bwegenda mu maaso. Well, wiiki tugimazeeko era nga bintu bingi ebibaddemu bannange ebintu bibadde bingi nnyo abantu beekyaye obutogo bubaddewo here and there. I'm telling you, music industry is a lot of fun. Tunyumirwa bunyumizi naye ng'ebintu ebisinze okuba nga binyumira abantu by'ebyomuyimbi Grace Khan. Omuyimbi ono tumumanyi muntu alina eddoboozi lye alina ekitono era nga abasinga banyumirwa band music muzze mumufollowinga. Avuddeyo n'agezaako okugwa mu love, which is okay, everyone is entitled okubeera ng'agwa mu love naye ng'ate bibadde tebimutambulira bulungi. Yasooka n'agwako mu love ne Henry n'omuyimbi Giovanni Luzinda era nga tebyamutambulira bulungi, empi ne zikubwa ne beekyawa ne bivaayo ne bisaasaana, which is very okay. Naye ng'ate ekyavaayo ekyenjawulo omulundi guno kyeyakola nti yagwa mu love ne maneja we. Ebintu bye beegaana bagezaako okwegaana ne bagezaako okutuna mu kamera buli omu ng'agamba oli just manager ate ng'ono agamba ono muninkini wange, naye ate ebintu baabikola mu kasirise ne bivaayo mu lwatu era nga Grace Khan yamala nakkiriza n'ekitonsa namala nakkiriza nti oli muntu wange. Naye ng'ate waliwo ka audio akabadde kalikinga ku social media. Ka audio kano koogeza abantu obwama, koogeza abantu ebisongovu nga ka audio kano kitonsa yeevuma olunaku yalaba Grace Khan nga kitonsa lwaki weegaana omwana wattu, omwana ng'akukubya ebitole bya laavu, omuwala okuvaayo n'agamba nti this is my day, my dear, si kintu kyangu. Naye ate kitonsa yavuddeyo n'agamba nti ate simwagalangako ate natomera bintu mwabiwulidde. Bwe tugenda kuba tubitunulamu olunaku lwaleero nti ekintu kino omuyimbi wavaayo n'alaga omuntu gw'ayagala tekisobola mu affectinga ku music career ye oba kyandibadde kiri okay. Nze nevaayo ne ŋŋamba nze ali ku camera is my way oba omuntu wati oba manager wange muntu wange tugenda kuba tubyogera mu kkono omukugu waffe atuwulire engeri ye gyali mu bayimbi. Kintu kisaamu affectinga kitya awe nyini wenjagala tutandikire. Ekisooka kya byonna nga sinnagenda wala fe wano mu Buganda omukazi teyeekwanira musajja. Kyogamba Grace yeekwanira oba ne bw'aba amwekwanidde si yalangira nti tweyagala ne gonti okusalawo kuba kwa muki kwa musajja. Oyinza okuba nga ebintu byo bya munkukutu nga nze omukwano gunninnya empulira njagala laga abantu nti amila twala ebya Hamza ne Rema. Kati era omusajja nga akyakukweka oba toli muntu bawambali kibanga oli agamba nze siraga nsi mukyala wange oba mukazi wange oba simupositinga my dear oba side bye buwa batakupositinga oba side bye ate naawe bye batakupositinga wali eyatulaba ku the Fem Love weekebera omanye ogwawa bakugambye oli side tweyongere. Kakati Grace nsooka bambi okasaasira akaana ako kabonyebonye ne love oba lwakuba kafaanana nnyo taata waako. Kakati bambi ejja n'okasanga mu buvuyo ko kabadde mu buvuyo obwo olutaaya yali akagobyeko bajjovanni ki amaane kadda. Kakati ko kamaama ko ndowooza career yake ya music tetukawandiiseeko nti kalesa oluyimba olulungi tetukadisikasinzeeko ng'akayimba tubadde tukadisikassingako mu buvuyo obwo bwa Giovanni Luzinda. Simanya kitonsa yakulumiza bu video kasaasira nnyo naye nga ekisinga obukulu abayimbi naddala mu abaana ab'obuwala mulekeraawo okugattika okwagala ne music, otherwise career mwe mugenda gitemerako ettaka. Producer bw'aba atega ekibatu duka mangu, presenter bw'abanga okukuba music we atega kibatu duka mangu, ekirala ne manager bw'aba ateze ekibatu duka mangu because talina byagenda kukumanaginga. Mulaba ekyasipapa ne Serena muyimbi mulungi, Serena akola ki naye kakati buli obufumbo lweba bakosangamu ngeno ne music akosebwa ne talent ekola ki ekosebwa. Bw'oba osanga kitonsa yalitaddemu ssente naye kakati buli lwe baafunanga obutakkanya bw'ekitanda nga stage erugwamu. Mu Uganda tulinako ekibiina bakitanga Zebra
ekya Fred Sebbala oyo nga bakava mu Matendo ne mukyala we Irene Nakitto bayali 95 kakati ng'amaanyi ga Sebbala gamulimu Irene Nakitto mukyala we naye ng'ate Nakitto atera okunyiiga bwanyize mu kisenge tajja kulinnya ku stage so okuyimba n'okwagala ebintu ebyo tulina okubyawula tebigatti wakyali ne mu bizinensi endala zonna weggala omukozi ojja kwesanga essaawa eyo kyekiba kimpisaawo nti essaawa eyo ofunye manager aŋŋambye ayagala kumanaginga interior ne exterior nga ndaba kyekimpisaawo awo kuba ffenna buli omwana onya waayitirawo bw'onoonya music tebagitema shortcut n'emirimu gyonna success tebaamu shortcut olina kuyita mu mitendera mituufu okufuna ekintu kituufu era ojja kufunaawo kafeemu akamangu mangu kamale kagende ate kasita bakulabako n'omala n'ogwa kiba kizibu okukola ki kuzengulu so abaana abawala mbakuutira temukkiriza kukozesa mibiri gyammwe kufuuka basita si kirungi kubanga era time egyatuuka nga abeere gagudde nnyo akabina muserebende kati then ogenda kukozesa ki kusigala ng'olibereka temukikolesa si kirungi ekirala oyo kitonsa mugwi wa ddalu musajja musirusiru talina na magezi era nze bu audio obwo aba yeyabutadde mwewunya kasajja kakulu akatalina magezi bintu bingi bye tukola nga abaagalana twawukana osirika n'omira tusanga ebizibu mu bufumbo bwaffe bwowulira ng'okikooyo osobola okuvayo n'obuulira ensi nti bannaaye zinema magundi twawukanye naye nga tetogera babuulira kikoze ki kibawukanyiza so kasajja kasiru nnyo tekalina magezi that's why tekalina nakyekamanyi ku music munako kazze kumanaginga muyimbi ko kajja kutundira mumbwa zaako nga bw'oli manager w'abayimbi era nga w'oli promoter w'abayimbi on the same line awo wenyini wenjagala tusinzire omuntu singa yandibadde alonda manager yandisinzidde ku kyogamba nti mbutuufu omuntu ono kati nga abaana abawala nti omuntu ono asobola okumanager kikyamanyi ku music kimatalimba alina bwagazi ki eri music alina ku ssente sente nakyo kintu kikulu of course management evugibwa ssente so naye kati kitonsa kava eri katunda mumbwa zaako kasajja katto azze atundire mumbwa ze ku mwana mpulira alina eyali mukyala wayimba kitonsa event kibiina ki muleke kuddiranga balimi bannanansi baleeta mu mulimu guno ate bannaye nze mbasaba nga bwe mwetetenkanyizaako eno mu music industry mugende mwetetenkanyizeeko mu Uganda Cranes mwetetenkanyizeeko mu kickboxing buli kiyenje kijjeemu omusajja yajja kutundira mumbwa ze ku talenti ya mwana atundiddeko eddagala lye atundiddeko kamyuwe atundiddeko mumbwa z'ekigalanga atundiddeko eza nabuguma atundiddeko okolola